Goreti n'abayiga nga mutuuze mu Mulima Zone mu Gombola y'e Makindye y'omu ku bakyala be tusanze nga benyigidde mu kuzimba. Ono azimba kwa KDN empya mu kibuga. Ku kizimbe kino ekya kalina 6 kuliko abakazi abalala bangi abakola emirimu egy'enjawulo. N'abayiga atutegeezezza nti ekyamuviirako okuyingira omulimu guno kwali kuyigganyizibwa ab'ekitongole kya KCCA. Kubanga nali nga ntambuza bedkava abasekansi ne bansanga ne bankwata nenziruka nenzijjako ebintu byange ne banzijjako ebintu byange. Kati mu kunzijjako ebintu byange ne wabeera mukwano gwange yankwatako n'abinyingizaamu ne ntandika okukola. Wabula ono bwe tumubuuziza lwaki mu mirimu gyonna yasalawo okukola ogw'okuzimba bw'ati bw'atuzzeemu. Kyasinga okunsikiriza lwakuba nti nina abaana naye ate nga taata waabwe kale twafunamu obutakkaanya kati nemba nga abaana bange nga nze nsobola okukola ki okuba nga nze mbeerabirira kati era nga kyennina okukola kwe kujja okukola. Agamba nti omulimu guno gumuyambye nnyo kubanga buli luvannyuma lwa wiiki asasulwa. Mu kuzimba nagenda okulaba nga kijja kunnyanguyira kubanga ate nga ssente ezo nga nzifuna buli lwa Saturday naye ate kati emirimu emirala nga bayinza okwetoolooza ne bagamba jangu enkya komawo luli. Abamu ku bakyala be twogeddeko nabo bategeezezza nti entandikwa mu mulimu gw'okuzimba tetera kuba nnyangu. Kale nali nakatandika nga sinagumanyiranga magulu gakuluma emikono naye kati namanyiira sikyalina buzibu bwonna. Osobola nga gwe kumugamba kola kino ekintu naye nga takisobola nga weeyabayi tomugobe tomukola eki naye nga olina kumuteeka wa waasobola awatuufu. Bano era bagamba nti abakyala bakola bulungi nnyo nga tebalina wasiwasi nga basajja. The lady can work without your supervision, but boys, you have to supervise them. He will tell you when you are not there, he moves away. But a lady was given an appointment, then you tell her this one is your part to do up to this time. She will make sure that she finishes before leaving the place. Yadde nga wakyaliwo abantu abalina endowooza nti emirimu egimu girina kukolebwa basajja, ennaku zino kyeyoleka lwatu nti n'abakazi nabo bafungizza. Aaron Mukama, NTV Akawungezi.